Essuula ey'omunaana. Awo abantu bonna ne bakuŋŋaana ng'omuntu omu mu kifo ekigazi ekyayolekera omulyango gw'amazzi. Ne bagamba Ezera omuwandiisi okuleeta ekitabo eky'amateeka ga Musa Mukama ge yalagira Isirayiri. Ezera kabona n'aleeta amateeka mu maaso g'ekibiina, abasajja era n'abakazi ne bonna abayinza okuwulira n'okutegeera, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'omusanvu. Awo n'asoma omwo mu maaso g'ekifo ekigazi ekyayolekera omulyango ogw'amazzi okuva enkya mu makya okutuusa ettuntu. Abasajja n'abakazi nga weebali, n'abo abayinza okutegeera. Abantu bonna ne batega amatu okuwulira ekitabo eky'amateeka. Ezera omuwandiisi n'ayimirira ku kituuti eky'emiti kye baali bakoledde omulimu ogwo, n'okumuliraana ne wayimirira Matisiya, ne Sema, ne Anaya, ne Uliya, ne Kirukiya, ne Maaseya ku mukono gwe ogwa ddyo, ne ku mukono gwe ogwa kkono Pedaya, ne Misayeri, ne Malukiya, ne Kasumu, ne Kasubaddana, Zekaliya ne Mesulamu. Awo Ezera n'ayanjululiza ekitabo mu maaso g'abantu bonna, kubanga yali waggulu w'abantu bonna. Kale bwe yakyanjuluza, abantu bonna ne bayimirira. Ezera ne yeebaza Mukama Katonda omukulu. Abantu bonna ne baddamu nti, Amiina, Amiina, nga bayimusa emikono gyabwe, ne bakutama emitwe gyabwe, ne basinza Mukama nga bavunnamye amaaso gaabwe. Era Yesuwa, ne Baani, ne Serebiya, ne Yamini, ne Akubu, ne Sabesayi, ne Kodiya, ne Maseya, ne Kerita, ne Azaliya, ne Yozabadi, ne Kanani, ne Peraya, n'Abaleevi ne bategeeza abantu amateeka. Abantu ne bayimirira mu kifo kyabwe. Ne basoma mu kitabo mu mateeka ga Katonda okuwulikika. Ne baleeta amakulu n'okutegeera, ne bategeera ebyasomebwa. Awo Nekkemiya Tirusaasa ne Ezera kabona omuwandiisi n'Abaleevi abaayigirizanga abantu ne bagamba abantu bonna nti, olunaku luno lutukuvu eri Mukama Katonda wammwe. Temunakuwala so temukaaba maziga, kubanga abantu bonna baakaaba amaziga bwe baawulira ebigambo eby'omu mateeka. Awo n'abagamba nti, mweddireyo mulye amasavu, munywe ebiwoomerevu, muweereze oyo emigabo atategekeddwa kintu, kubanga olunaku luno olutukuvu eri Mukama waffe, so temunakuwala, kubanga essanyu lya Mukama ge maanyi gammwe. Awo Abaleevi ne basirisa abantu bonna nga boogera nti, musirike, kubanga olunaku luno lutukuvu, so temunakuwala. Awo abantu bonna ne beddirayo okulya n'okunywa n'okuweereza emigabo n'okusanyuka essanyu lingi, kubanga bategedde ebigambo ebibabuuliddwa. Awo ku lunaku olwokubiri ne wakuŋŋaana emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'abantu bonna, bakabona n'Abaleevi, awali Ezera omuwandiisi, okutega amatu eri ebigambo eby'amateeka. Ne balaba ebyawandiikibwa mu mateeka Mukama bwe yalagira mu Musa, abaana ba Isirayiri basulenga mu nsiisira mu mbaga ey'omu mwezi ogw'omusanvu. Bategeezenga era balangirirenga mu bibuga byabwe byonna ne mu Yerusaalemi nti, mufulume ku lusozi, mukime amatabi g'emizeyituuni, n'amatabi ag'emizeyituuni egy'omu nsiko, n'amatabi g'emikadasi, n'amatabi g'enkindu, n'amatabi g'emiti emiziyivu, okukola ensiisira nga bwe kyawandiikibwa. Awo abantu ne bafuluma, ne bagaleeta ne beekolera ensiisira, buli muntu waggulu ku nnyumba ye, ne mu mpya zaabwe, ne mu mpya z'ennyumba ya Katonda, ne mu kifo ekigazi eky'oku mulyango ogw'amazzi, ne mu kifo ekigazi eky'oku mulyango gwa Efulayimu. Awo ekibiina kyonna eky'abo abaali bakomyewo okuva mu bunyage ne bakola ensiisira, ne basula mu nsiisira, kubanga okuva mu nnaku za Yesuwa mutabani wa Nuuni okutuusa ku lunaku luli, abaana ba Isirayiri tebaakolanga bwe batyo. Ne wabaawo essanyu lingi nnyo. Era buli lunaku ng'asookera ku lunaku olw'olubereberye n'amalira ku lunaku olw'enkomerero, n'asomanga mu kitabo eky'amateeka ga Katonda. Ne bakwatira embaga ennaku 7, ne ku lunaku olw'omunaana ne wabaawo okukuŋŋaana okutukuvu ng'ekiragiro bwe kiri.